Ababulizi b'enjiri baali tebanabakwewa bitibwa byaba bishop na biki na biki. Tewaliwo president w'abalokole bonna baali babulizi ba njiri ng'empaka ziri mu kibuga. Kati nga sina bye manye njukira omukaduli kitasoma Bayibuli. Naye nga nnyumirwa empaka z'omu ku babeerangawo nga tuziwuliriza. Nga abalokole bano babuuza abasiraamu nti Muhammad aliwanga akomolebwa. Fe Yesu wuno yabatezibwa. Simpaka nyangu ezo nno nakati era siziyingiddemu banyumiza byange ebyaliwo. Mutulage Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akomolebwa. Mutulage yamukomola nga bo babikula. Yokaana n'abatiza Yesu ng'ensi eraba. Era yamulanga ajja ennyuma wange n'obuguwa obuli ku ngato ze sigwanira kubutuggulula. Yesu n'ajja mu kitiibwa kye. Yokaana n'atyamu n'amugamba batiza. Ng'ayanukula ebibuuzo ebiribuzibwa emirembe gyaffe nti mubatizibwa naye Mukama mmwe yabatizibwa. Yesu n'abatizibwa ate naye n'abatiza. Kiri mu bwino. Actually awungaba ekigambo ekisinga okubeera mu Kampala. Leeta bwino. Leeta bwino. Leeta bwino. Kati bwino oyo bamusaba. Nze nva wali mu katimba abo waliwo ba complex yaki waliwo akatale nga tutundirawo kati olw'ekinyumu nga nyambuka nakasera okusaala era nasaala emyezi 3 mbuuza nti lwaki wakoma ku 3 baŋŋamba nti nga sinnabakomolebwa ku 3 awo Allah takyampulira awulira Oluganda omwezi gumu n'awulira Oluganda emyezi 2 nga bw'osoma obusiraamu kati omwezi ogwokusatu bw'oba ogaanye then kati omala budde ngamba sina gonoona budde gye mbadde nva mu kantu kimbadde nva lwakwonoona budde ati awo ne nsigala ku njiri y'oku street nga njiwuliriza sina kyemanyi leeta bwino alinga leeta bwino leeta bwino alinga leeta bwino sebo yakomola Muhammad teyabula nze olaba siti ampiso yokka ama babanga Muhammad amukomodde tandalabika ntambuddemu sina buzibu so busiraamu bwali bugenda kunyanguyira kuba nali mbwagala naye nga nabo buzibuzibu ekitabo kyabwe tekirina lubereberye na kubikkulirwa kitandikira wakati ne kikoma wakati toyinza bagamba nti mundage lubereberye from the beginning Katonda n'akola ki from the beginning. You know everything has a beginning. Consider this to be wisdom. It's not an argument, it's not an attack. Only a fool can misinterpret. I went through the book. I have it at home. I have it at my office. I have the Quran. I have some hadith. Era mulimu ebigambo bingi ebinyuma naye bitandikira wa ku lubereberye Katonda n'atonda ki nazzaako ki omuntu yamutonda luvannyuma lwaki ebyo tebirimu mu Quran. So saasiramuka olw'ensonga eziwerako enga swala zaali zinyangwira ofuna wudhu kyangu nnyo kufuna alaaka esooka yakubiri nga byanguwa era nga bampaana waanaawo okobize bulungi olwaleero. Alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ahidna sirata mustaqim ngambyanguyiddwawo kabatajiwidinga mawo tajiwidinga ennyumira kukaluyisaamu nampulira nga ayogera naye Katonda ddala naye obuzibu bwe bwali girita